Good morning, SPD. Jennifer Fulufiga. Neyanzanyo SPD Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Salt TV. Abavubuka abasukka 50 be bataasiddwa mu bitundu ebyo eby'Ekkolo nga kino kiri mu division ey'Eggoma mu Mukono municipality. Nga bano abavubuka bali baleetebwa kampuni emu eyitibwa eya Cairo Youth Investment nga bano babadde balanga ku mikutu egy'amawulire egy'enjawulo nga bagamba nga balina abantu nga balina emirimu omuli egya manager egya cleaner n'emirala. Wabala bwe batuuka eno ate ne bateekebwa mu kiyumba ng'emirimu gye bagambye bategiriiyo nga gye byaggwera ate nga batandisizza kubatambulisa plastic. Bano bagambye tebakomye ku ebyo, babaguza emifaliso 5,500 kwe basula ate nga ne ssente ze bagamba okubawa tebazibawa ate nga abamu abawala bagezaako okubakaka omukwano basobole okubakuza mu bifo eby'abamaneja era gye byaggweredde nga baddukidde ku poliisi e Mukono nga waliwo n'abantu abamu be bakutte era mu bakwatiddwa mulimu Anthony Ziwa, Shamimu Nabasa, Akandwa Naho Kaguta Aldrin, mulimu Flavia ne Jonah n'abantu abalala nga bano mu kiseera kino bakuumibwa ku poliisi e Mukono. Era twatuseeko mu kifo kino okulaba embeera nga bweri abawala bano n'abavubuka batunyonyodde embeera nga bweri n'engeri gye bayisibwamu. Jikumbe tuli mubonaabona twabasiibula bungi nga tuzze kukola ssente twajja kubonaabona aboboniboni twajja eno nga batusuubiza kubeera bamaneja paakazi kashiyazi twatugenda nga batukwasa plasitiki ng'otambula ng'ogendeyo oddokooyo ng'oli bubi nga emmere yakulya ssaawa 6 ez'ekiro nga tewali mirimu mirala gye batugamba okujjako abamanagers okujja ne bagamba mbumpaako onompaako ngenda kufuula manager enkya togenda tambuza bintu ogenda beera manager oyo yali manager Swaibu yangamba muweeko munaku 2 ngenda banfuuse manager wa wano kyannuma kubange waffe bankuza nensalawo nkubire ku baba wange essimu ne munnyonnyola embeera gye mpitamu nangamba ekitegeeza ababbi bafere ne munnyonnyola embeera gye nangamba itsoke naye kola kivaayo nendaba nga okuvaayo obubi embeera abana bagye balimu nino banunulo bataasa okwata banange ne tugenda ku poliisi tusobole okwekubira omulanga twasooka ku poliisi y'Esseeta nga babawa enguzi tebaatuyamba. Tulina kansala waffe yagezaako tuyamba omusajja yannonda ku kkubo nga nzirise olw'embeera gye nalimu yatutwala ku poliisi ey'e Mukono. Wali ozirise nga kiki? Nali nzirise ng'enjala ennuma nga ndi mulwadde nga basindise mu ddwaliro nzekka nga sina wadde ebibiri nenzirikira ku kkubo ye yannonda nampa ekyokulya nampa SPD n'omulabi waffe owa Salt TV embeera bwetyo bweri ku baana abo abaleetebwa wabula abamu bano babatadde ku nninga ne bawaka abaana ssente ne baddayo ewaabwe abamu naye nga abalala bakyakuumibwa ku poliisi okulaba nga bafuna ensimbi ezibazzaayo. Over to SPD ne Jennifer Fulufiga.